Ebyambalo Maneger. Wakulaba ku social media ng'oyambadde ebyambalo bya Amaje. Netugamba nti kati ssebo oli wafuuse wa mbega oli mbega oli wa Amaje. Gwe ng'olaba otya? Tunula wano. Gwe nga mulaba mutya? Anti twagala otunnyonnyole. Ate lwakimannyonnyola mumumanyi. Mutwala ebibumba by'abantu. Mumumanyi. Ebyambalo wabijjawo emundu wagijjawo. Manager omulamba omu industry. Abasajja bano waliyo gundi shooting range ekapeeka gendayo. Manager waliwo ebimu ebigamba ntimbo engeri gy'owaliko abavayo ne batisatisa omuyimbi wo Eddy Kenzo. Kitegeeza nti bw'oba ayinayo engeri gy'olinayo backup osanga munnange byonna wabimaliriza. Genda ku shooting range ekapeeka. Genda ekapeeka ku shooting range. Omuyimbi twawulidde nti kati yafulumye mu ggwanga yagenze kubya ggulu. Yes. Ensonga eno gyogerako kyeri ali mu mbeera kimwogerezeganya. Omuyimbi ali okay. Akwatagana ali mukwatagana ne banne bwa connectinga n'abalala ba nominees ne ba members ab'enjawulo, so he's okay. Naye ng'ogyeko okugamba nti nno oli manager kuba abantu abamu bagamba nti ate beta ate tulaba bangi ekituufu kyokola wamma clarifying ensonga eyo mu kamera. Kuki omuyimbi Eddy Kenzo Ndi manager we era muganda wange. Tetumulabe ng'avuddeyo n'akaaba guno omulundi ng'ali eri kuba kati ndi mu Ebola. Otegeeza kyokkaaba. Ebibuuzo bibuuze nga bye birina okuba. Tobiyite eno bibuuze bulungi. Kigambibwa wamma kituufu wa setting omuyimbi okukaaba oba wunabyo obuduuni. Omuyimbi ate mu lukaaba bakusetinga busettings. N'omuyimbi akaaba ddi nze nga saabirawo. Ebintu ebisinga abayimbi bakola bamanagers baba babigambye. So tuyinza okulowooza nti no Martin Beta ali eyo naye nga yasettinga omuyimbi waffe. Anti kati omuyimbi gwe managing nga si fresh kid. Nti bavuga muvuge oli musajja mukulu ayina feelings ng'omuntu akola by'alina okukola mu budde obutuufu. Kyova olaba ali waali. Naye ng'emirundi gyakabye mu kamera mingi. Musango ki? Mwagala afe bufi? Bw'oba expressing obulumi bw'okaba. Obanga owulira omumanyi mwana abantu babeerawo ne boogerawo omusajja atakaaba omusajja atakola kino. Abantu ne babeera mu mayumba abamu ne beetuga ne banywa obutwa. So bw'aba asobola okukaaba ekimuli ku mutima ne kivaako n'atereera. Why not? Maneger Beta avaayo n'owasa omukazi era muli bulungi mu maka gammwe. Eddy Kenzo si mufumbo. Omuwa magezi ki era oyinza mugamba ki nga gwe manager ekigambo manager ndowooza nze kitegeera bulala. Nze yasooka kumpa amagezi okuwasa. Nedda teyasooka kuwa magezi. Naye ate osobola omugamba nti munnaye kolamu bwe bati oyinza okusasenginga n'obufu. Okuwasa omuntu akeera ku makya n'alaba nga ayagala owasa n'awasa. Okuwasa tebakumanaginga. Toyinza engeri gyendi nti nze tebankaka era tewali yannyimbirira kuwasa. Naye teri agenda muyimbira ajja kuwasa ng'atuusizza okuwasa. Akyali muto. Kiri eriye. Nze ani ya inspiringa? Nze ani yampa inspiration? Sirina gwe nalabirako. Nali ntuusizza ne ŋŋamba kampasi. Sirina gwe nalabirako. Tannatuusa bw'anaayagala ajja wasa. Kiri eriye gwe nga tonnawasa nga ate omusinga omukulu. Aliwa nga tetumumanyi. Yaani? Ibra mukyala we yaani? Tuloweze ku bifaananyi bye. Tetumumanyi. Nga manager ekifaananyi ekyatukawo ku social media kye twalaba nga bali mu mbaasa byonna bye baakola nga bali ne musangi wammwe mu management okyogerako. Sina kye nkyogerako beekubye ekifaananyi bali basiraamu. Oli muyimbi wo? Buzibu ki? Tulina ebivulu bye tubeerako abayimbi ne bajja ne bagana okwekubisa ebifaananyi ebafaanizi baabwe nga bawoza management tebikimanyiiko naye ffe tulaba nga ekyo ekifaananyi kirina ekintu kye kyalaga. By the way, kino njagala tukibeere clear. Kenzo muyimbi wa buli muntu. Kenzo muyimbi w'abantu bonna. So, era ojja kubona weetegereza nnyo ndowooza emiyimbi asinga ebifaananyi ne bafaani. Kuba ye ali open eri buli omu. Hamza fani wa Kenzo. Siwe ngambi naye era kisoboka okuba nga faani.
kuba kati beekubye ebifaananyi nyinza kugamba lwaki. So Fani yasaba Kenzo selfie. Ogenda kukwata ebigambo binteeke mu kamwa naye gambye Kenzo ali open to everybody. Yes. Buli muntu awulira ng'ayagala okukuba ekifaananyi ne Kenzo bw'amusanganga awantu wonna he is welcome to everyone. Naye nga lwaki abayimbi ne bamaneja baawukananga oluzabuzibu buva ku ki? Olaba gwe yawukana ne taata waakuzaala n'ovaayo n'odda ewalala n'okola amaka Nze mba nkuze. n'oli aba akuze ng'alaba waali takyajjaawo agenda ewalala. Ebiseera ebisinga ziba ssente. Nakyo kisoboka oli alaba nga ssente tezimumala ng'anoonya we zimumala. Si musango. Amen. Omukulu luba ensonga ez'akulo ne bagamba ngu owaaye ensonga ezo bayimbi amuganya okuddamu okupafoominga Wonna. Angane amuganye. Luba. mutute mu kooti. Ebyo biba biri mu kkooti tulinde kkooti eyo esalewo. Naye ng'ekituufu kye kiri wa soko tubuliyeko. Ebyo biba biri mu kkooti sinza byogerako mbasikirizibwa ligale. Baabatwala mu kkooti. Mu mateeka biba biri mu kkooti mbasikirizibwa byogerako. Lwaki mulya ssente ezitali zammwe? Mu mateeka sikirizibwa kwogera ku kintu kiri mu kkooti. Baabatwala mu kkooti oba babasamo Biri mu kkooti. Biri mu kkooti. Sina ngeri gye nnyinza byogerako mu mawulire. Kati talina kupafoominga mu ggwanga Uganda naye Biri mu kkooti sina bwe nnyinza byogerako mu mawulire. Nga maneja w'omuyimbi Wangi? kyokimanyiko Ekiriwa ekyokubanga Kenzo bamuganya okuddamu okuyimba. biri mu kkooti sina kye nnyinza kwogera.